Bishop Anthony Joseph Zwa, waiting the Mediana, several parish priest, one TV, I think na mkali yetu bika. Abaminsani abali wano, dini w'entebe tinale ne baddiini z'abalala, baganda bange abasaseredooti, banyabo ne basebo bannaddiini abali wano, ja b'Obukristu mu Uganda, Missionaries of Africa, White Fathers, okulembeddwa Jjajja Nnyombi. Abangambe Jjajja Father Nnyombi, Jjajja Pere Nnyombi. Abakulembeze baffe, abasomesa, abasabasomesa n'abasomesa abalala, abakulembeze mu Ekereziya, Abakristu n'enkiiko zonna zonna ez'Obukristu, abakulembeze baffe abali wano ab'eggwanga Uganda n'abo Ssaabasajja Kabaka, nengera Oweekitiibwa Member of Parliament Kakembo Michael, Mayor wa Gavana w'e Wakiso, Matiya Wanga, ebintu bino nina okubyegendereza nga mbyogera, naye nengerawo ne Bakitte, mukyala Bakitte, oyo meeya oba meeya w'e Nansana, chairperson wa Division B, Jana Jemba Sikola, ate ne Richard Sichondo, Kiberu, bonna n'abamalayo abalala kambalekera abanaayanjula, kangambire wano nti basibo ne banyabo mwenna abazze balabazi bannange, mbaaniriza nnyo mwebala okujja. Omukulu w'ekifo yatwaniriza bulungi, neyebaza ne Katonda atwewezezaamu n'atuwa omukisa gw'enkuba gwe twatandise nagwo. Ate ne tetulemesa kwegayirira, n'asirisaamu tumale okwegayirira, oba oli awo alyoke asumulule oluvannyuma. Fr.Mapeera, Brother ne Amansi bye baayitamu. Era bwe bali kulowooza ku kintu kyonna kyonna, naye tugende twebaze Katonda olw'ekirabo ky'eddiini kye tulina kaakati emyaka 45. Obuyiiya yatuyiiya oluyimba lwe tweyagaliramu mu Uganda, twandibadde tutya lw'ekifaananyi ekyaliwo nga Kristo anaba kujja mu Uganda. Abasajja abo ne baguma, ne bayita mu bizibu byonna byonna, ne batuuka wano, ne bayita ne ku nnyanja, ne batuuka wano mu Uganda. Yeebale nnyo Katonda. Bakuliisa bye tuyiseemu kansooka ng'omwaka guno gutandika, oba kansooke mbakuliise buliko omwaka, nakubadde tugenzeeko omwezi mulamba n'okusoba, naye twebaza Omukama yatuliisa mu byonna, etubeera nga tukyali wano. Nakyo mwebale kubeera bangi. Nafunye obubaka nti Ekereziya zaabooze n'amasinzizo amalala
era bangi twafunye evvu. Mwebale kwagala Katonda n'okulaga Obukristu. Aye nakukufuuse mukono kati buli leero ekyo gy'owulira bano bayise kukumpi teri yagudde. Lwonna bawaana kwata mbuzi kusala mbuzi nawulidde ne fireworks ez'abaana abayise. Kale nno naku musono gwakuyita bagula nti tuweeyo bweki tukulangirire eri naye wayise nnyo omulimba nga bwe buyitiridde mu Uganda, kubanga oyagala okufuna ssente n'abaana bangi abagenda okusomera mu ssomero lyo. Naye abayise obutuufu obulungi twebaza Omukama nabumwe mwebala okukola obulungi n'okusoma. Ate tusabe mweyongere mu maaso mugase ensi, si kuyita buyisi bulungi naye mugase ensi eno Mukama waffe Katonda gye yatuwa. Twebaza Omukama olw'ekirabo eky'okukkiriza mu nsi yattu Uganda. Tumwebaza olw'Abaminsani abasooka okuyigiriza eddiini mu nsi yattu eno. Konfirmansiyo nyumyamu n'abaana abo ababa bagenda okuweebwa konfirmansiyo, abakulu nga babateeseteese bulungi. Olunaku n'omwaka musajja wattu ne mukazi wattu ne buntunuulira nti bonaze kutubuuza biki, twazze kubuuzibwa ani nakussa mu nsi ate atubuuza birala. Era ogenda okugamba nti bumanyi nejjoka nno mugamba nti mumanyi oluyimba lw'Mapeera, nti tulumanyi nnyo nnyo nnyo. Kale tuyimbe 17 ne bwekiyimba bulungi kyonna ne kiggwayo. Ne tugamba eddiini yagyetya mu Uganda nga tewali amanyi bonna mugati batti, naye ng'oluyimba balumanyi. Olwaleero olwo lunaku olwetujjukira eddiini lwajja mu Uganda emyaka 45. Oluyimba bwe tulimbanga n'ebigambo tubirowoozeeko bye tuyimba, n'ennyimba endala zonna tuleme kubeera nga zinyuma bunyuma nga bw'oli olulingala n'ozinirako amazina nga tutegeera by'ozina. Tuyimbe nga twefumitiriza ebigambo eby'abafumbi Katonda byababuulirira mu kuyiiya ennyimba ezo, n'ebaamu ebibala entuko. Tumwebaza olw'abo bonna abeenyigira mu mirimu gy'obutume ku mitendera gyonna egy'Ekereziya. Mwebale kwewaayo ne mukkiriza okutwala mu maaso omulimu guno ogwatandikibwa Abaminsani abaasooka. Naddala kituufu ddala mutuukiriza omulanga gwa Paapa Pawulo w'omukaaga nti Abafirika basaanye babeere Abaminsani eri Africa. By now you Africans are missionaries to yourselves. Nga bwe yatugamba mu 1996. Bangi naye n'Abakristu bangi nga bwe muli wano kaakati mwaboozezza Kereziya zonna nga tukuza olunaku lwavvu. Mutusaanye twebaze nnyo Obwakabaka bwa Buganda obwayaniriza Abaminsani bano ne baweebwa bingi omuli n'ettaka okusobola okukola emirimu gy'obutume. Mu byenjawulo ebyo mwe muli olusozi Lubaga okwali olubiri lwa Ssekabaka Muteesa mbereberye, kati olutudde Lutikko yaffe Lubaga. Tusiiba nnyo Ssaabasajja, tusiiba nnyo Obwakabaka, tusiimira ddala, tulina n'okugamba tusiimye bwongerwa. Nga tukuza emyaka 45 egy'eddiini mu Uganda, tusaanye tujjukire era tuwe ekitiibwa ekisaanidde
Abaminsani abaasooka okujjukiriza eddiini wano Yohana Pawulo owookubiri Paapa awandiika mu Ecclesia in Africa mu 1995 nti the splendid growth and achievements of the church in Africa are due to largely to the heroic and selfless dedication of generations of missionaries. It is acknowledged by everyone. The hallowed soil of Africa is truly sown with the tombs of courageous heralds of the gospel. Nambi ya 5 katabako Ecclesia in Africa. Bwogenda wano mu Ecclesia agalimu ba white fathers bane ba mission abalala osanga wa malalo mangi agabajjajja faabo agamugalikaliko ebiwandiiko tusobola okubisoma amalala byamenyeka baasalawo okujja muno bwe baafa ne basigalira ddala muno ne bazizirwana muno Uganda kibajjira bano Kigungu entebe Fr.Mapeera batuukira kasitani kenyizeewo sitani naye yalaba musajja wake oba mukazi kavuddewo Brother Amansi n'abalala ababatiira olw'obuzira n'obuvumu bwe baayolesa ne beevaamu ne bajja mu Afrika mu nsi erijjudde ebibira, ensolo, enkambwe, endwadde, abantu abakambwe oboolyawo abamawanga ag'enjawulo, malaria akyatutawaanya kawaali n'ebira byonna byonna ebyaliwo mu mulembe ogwo ne babigumira ne bajja ne bakkiriza okujja okubeera naffe balye emmere yaffe banywe bye tunywa. Yeebale nnyo yeebalire ddala ab'ennabulagala baŋŋamba nti ssajja ly'abeene Father John kati omugenzi bwe yagendanga ku mukolo nga kuliko bibagabudde ne muliko n'obusi ne kabbiya ye nga bagandi mumpa akaganda kenja okunywa nafuukira ddala muganda ni munnayuganda era oluganda yali alumanyira okusinga nze. Bayingira ne batuuka wano ne bagamba byonna byonna katufuuke ku lwa Kristu, katufuuke bannayuganda, tufuuke abaganda. Ne bayiga ennimi zaffe ate mwoyo naye n'abafuuyirira nti mu nnimi abagaziyiga ne basobola okuyigirizaamu katekisimu. Abaasooka ne bagikwata bulungi ne muvaamu n'ab'amaanyi ne bafiirira ne bagatujja kufiira ku Kristu ne bafa ng'abajulizi ba Uganda. Beebale nnyo era Katonda yeebale nnyo yeebale ddala. Twala mu maaso obutumwa obwo omuli abajulizi ba Uganda. Omwaka guno tukuza emyaka egyo 6 kasooka nga balangibwa mu butuukirivu. Katonda yabasiima olw'omulimu gwabwe gwe baakola, naffe tukiikirirwa mu ggulu bwakiri n'abajulizi abo. N'ate tumanyi si be baasembayo okugenda mu ggulu, n'abalala bangi abatannaba kulangibwa gye bali baatugadda mu ggulu. Abakola nga mwe bwe mukola, abaalamaganga, abaazimba amakereziya, abaawayo ettaka lyabwe bangi nnyo eyo. Netubba kaakati bangi bagamba nti kereziya tugiwadde ettaka eka 6 3 kubanga babawadda nga kalyo kakayimira wali
ekaleeta kyange sinja kutalikufiirwako nange obukafiiri ate buzze kuffe bazzukulu twagala okumazaako ebintu bajjajjaffe bawaayo basanyuka mu ggulu gye bali kubanga bagoberera Mukama waffe Yesu Kristo bawuliriza Abaminsani be babayigiriza. Twebaza nnyo abamu ku abo be batuyigiriza naffe eddiini, abalala bayi omusaayi gwabwe olw'eddiini. Naffe ffenna olwaleero abakyali mu ddiini nabakyagiriko tuli bangi. Muleke kugamba nti liryo eggulu ly'abalala balitondera ffe abafaanana nga ffe era eka gye tugenda. Era temutawandira tuga nti ana tutwalamagidde bwereere enkuba yatukubidde ki. Tulina bye tulya wano obulungi era bajja kutuntulya, naye ate waliwo ebisingayo neri tugendeyo tubeereyo. Ffe muleke kwenyooma, ffe tuyitibwa okugenda mu ggulu eryo gyetuli. Oba ndisanga yani nensijukira nti mwami yiga naawe otuuse nga wakola emirimu mu ntebe eggulu lyaffe awono tulikolere tufeeyo kulaba nga twenyigira mu luwenda baganda baffe bano Abaminsani bebakola. Musajja omu yali wegayaza agamba nti bwe atalintwala mu ggulu asimbangamu lumonde ng'awulira akoledde nnyo Katonda. Alina okwewaanawaana ennyo nako kuba kuyitiridde kwewaanako. Tulina kubeera ku nkenke nga tusaba Katonda ow'ekisa kubanga ffenna tuli baleevi, tuli boonoonyi nga Kristo bw'agambye yajja buzze kutuyamba kubanga tulito tutusaanidde. Kale nno naffe abooluganda abaagalwa, okulamaga kwaffe kwano ekigungu naffe kutujjukize nti tuli batume olw'abatiisibwa gye twafuna. Era Omukama atutuma mugende mu nsi yonna mulangire evanjiri eri buli kitonde, bababatize nga Pawulo omutume atugamba nti zinsanze nze bwe siigiriza vanjiri nga bwe tusoma mu ebbaluwa ya Korinti esooka omutwe ogw'omwenda. N'olwekyo ffe ng'abazzukulu baabo abaasookawo tulina ekkatala ery'okuyigiriza amawulire agasanyusa mu bigambo byaffe ate n'ebikolwa byaffe. Bwe tutyo tubeere abajulirwa Abakristu mu nsi eno ejjudde ennyonta ey'okukkiriza, essuubi n'okwagala. Angi bwe tuti naye buli omu yeebuuze nti nze nkoze eki okwongera mu maaso omulimu gw'Omukama gwe yakola. Ng'osookera ewuwo bataata, sookera ewuwo abaana bamanyi taata amanyi okusoma essaala oba mama yekka yamanyi yasobola okumalako sappule. Bamaama abaana bamanyi essaala nti buno budde bwakwegayirira Kereziya olunaku lwa vvu ntikulye kulya nnyama. Olwo yangambye ekyansanyusizza nti ye mu kirabo kye bwe luba lwakutaano omanyi tebalya nnyama ku lwokutaano. Era nakyakimanyi bulungi sijja kulya nnyama naye najja kunywera mu faalanga kakooko kange kukookye. Oluweeresawo omukaaga nti obudde bukedde yaye akakooko kange aluweddeko esawa zigire n'olunaku olulala. Obulombolombo obwo Ekereziya bwabeerawo tukyabutambulirako bulungi. Ebyesigaza nga biyitirivu bye tukola kaakati ebiraga nti tetunabakwata bulungi eddiini tenabakumatira tetuyigiriza na bikolwa. Olina omukolako ekintu kyebakutumye Pawulo ogenda ogule kino ogenda ne risiiti era olutuuka eri
oli nakugamba nti mpandiikeko mmeka kubanga okiguze sente endala naye mpandiikeko mmeka naawe okubeko kyokubyeko ozeeyiwa mukamaawo aye nga oli mukatoliki yennyini oluusi faaza yakutumye ogenda okukola ekyo musomesa sijja boogerako mukola omulimu mulungi ogwekiriza tusaba omukati byetwebuulirako ebituyingirizibwa mu katikisimu amateeka ga Katonda tugateeke ne mu bikolwa naddala ku mulembe gwaffe guno ogujjudde obulimba n'okwematira n'okwefaako n'obulyake. Mu ssomo lyaffe erisooka Isaaya akubira abantu ba Katonda omulanga nti muka otangaale ayi Yerusaalemu anti ekitangaala kyo kituuse ekitiibwa ky'Omukama kisitukidde mu ggwe. Isaaya ono ayongeddeko nti amawanga ne bakabaka ab'ensi bali kuŋŋaanira mu kitangaala ekyo. Abooluganda abaagalwa, ekitangaala kya Katonda ekitulimu nga kwe kukkiriza kwe tulina kitusaanye kukikweka bukwesi mu ffe wabula kukisaasaanya mu nsi yonna abantu balabe Kristu. Tukyetaaga okukiraga mu bikolwa ebirungi. Tuyitibwa okukozesa okukkiriza kwaffe okukyusa emitima gy'abalala gidde eri Katonda. Abo abawulidde mu kizikiza tubalage ekkubo ery'ekitangaala nga tulabira ku bajjajjaffe Mapeera n'Amansi. Abooluganda mu ssomo eryokubiri omutume atukoowoola ng'eggwanga lya Katonda tusabire abantu bonna naddala abo abatukulembera tusobole okubeera obulungi mu ddembe nga tusoma bulungi mu kitiibwa. Nolwekyo abooluganda abaagalwa, tuleme kugaya ssaala ze tusoma kubanga essaala kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu ekituyamba mu mwoyo. Awulira era embeera ejja kutereera n'ebizibu bye tulina ennaku zino ebyobubbi ebyokulimba ebyendaliikiriza kereziya lwaki tubiteeka mu ssaala tukatugambe nga corruption tunamukola ki buli muntu yenna takyakusobola teri n'abamaanyi ti corruption ife naatukolako n'atuyuyayuya n'atukuba eri. Mubawulira abakulu bwe bagamba kati ani anaamulwanyisa okuddako essaala za Katonda tugambe Katonda tumusabe tunaziya ffenna tuga tusoma essaala eno yawamu mu budde buno noteekamu n'enguzi egende abaana bato bajja kuwulira enguzi kibi naye kati olw'okubeera nga eŋŋombo eriwo n'abaana tebakyamanyi nti corruption kintu kikyamu era ajja kugamba ngenda kubeera head prefect taata mpaayo zinaguzaamu abalonzi basobole okunnonda kubanga yembeera yenkola. Omulimu ogw'obutume okwegayira kukulu nnyo tukutwale mu maaso. Abaminsani abaasooka baategeera bulungi amaanyi g'essaala era essaala yabawanirira nnyo mu kusoomoozebwa okungi kwe basisinkana mu butume bwabwe. Essaala yayamba bulungi abajulizi ba Uganda ne baguma nga battibwa ne banywera Katonda kyeyali abayitiddemu ate ne batafiira bwereere ne bafuna n'ekitiibwa eky'omu ggulu. Naffe tubeere mu bwendo olwo olw'okwegayira bulijjo mu ssaala zaffe ate ddala mu budde buno obw'ekisiibo nga bwe tukwirizibwa okwegayirira tunyiikire okugenda mu masinzizo n'okusoma essaala zaffe awaka twebulire ku ebyo ebikuno Mukama byatuwa. Eddiini bano gye baatwetera bwetusaba bwetulagira okukola. Mukama waffe Yesu Kristo mu Vvanjiri ey'olwaleero tuwulidde
ng'ayita Levi Omupubulikani, omusoloza w'omusolo, omwonoonyi, nti ngoberera. Abooluganda tulekeraawo okusonga ennwe eri abalala ne Yesu akyogeddeko. N'agamba abatuukirivu si be najja okunona, najjira aboonoonyi. Kubanga yajjirira ffe. Yajja erifa aboonoonyi tusobole okudda eri Omukama. Nga Leevi bwe yasalawo n'aleka byonna n'agoberera Omukama. Naffe tuyitibwa tubeere nga Leevi, tufuuke abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo, ate tumumanyise nga Leevi ono bwe yamanyisa Kristo mu Bwangiri amatagi. Atuyita buli omu amuyita na linnya lye. Mu budde buno obw'ekisiibo Omukama tumutunuulire na tutunuulire ensobi zaffe, anti yajja kuyita ffe aboonoonyi okudda gy'ali, asobole okutwaniriza, atuwe etwetaaga, atusonyiwe ensobi zaffe. Ye atuwa ekisonyiwo, atuddiramu. N'olwekyo tweveemu nga twesiga ekisa kye n'obuyambi bwe, tukyuse emitima gyaffe. Oyo atuyita nti ngoberera, tumugoberere. Omukama ntanda y'amaanyi nnyo, etuwa obulamu n'amaanyi. Abaminsani abo bamala ebbanga nga tebannafuna mukisa kufuna kusoma Mmisa, ne batumya, naye ebikolwa bwe byatuuka ne basanyuka nnyo. Era tujjukira bulungi olunaku olwo Nabulagala Mmisa lwe yasomebwa, ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga. Yajja yatulaaliisa edda nkikulu tugenda Nabulagala okujjukira ekikuuno ekyo ekya Ukalisitiya. Si kukunga bukunzi, naye n'okwenyigira okufuna Ukalisitiya. Ukalisitiya entanda tusobole okufuna amaanyi ag'okutambula n'okuyita mu nsi yaffe, mu nsi eno ejjudde ebikemo. Ono kati nga tuze wano olwaleero, Omukama tumulye. Tufunye emikisa egy'enjawulo, tufunye obudde obulungi, tufune n'ekyokulya ekya Ukalisitiya. Kiriise okukkiriza kwaffe nga tuzeeyo batulabe bwe tumwoleka, bwe tubunya eddiini, kubaffe ababatize tulina okukola bwe tutyo nga Fr.Mapeera n'Amansi bwe baakola. Bishop Gundi yabaddeyo, kati bamunye ebiri wano ebikutu kidusa emisinde ebintu bino. Naye social media n'ebitwala, bintuusayo n'ebituufu. Tubeera bangi bamuti mukolo nga guno. Nammwe mu ngeri eno muyigiriza, muyigiriza eggwanga lya Katonda, ne mutuusaako ekigambo mu mikutu gino gye mulina. Ab'emuyege kirabika webalinaoyo ddala n'okutetuka omukolo guno. Kituufu kuba ne faaza tugenza okulengeranga naye mukwaya mwali. Naye simanyi nalina ekitone ekyo. Tusabire ensi ezirimu entalo n'ababonaabona. Ayi Mukama Katonda, tukwasa ensi zonna ezirimu entalo, naddala ensi ezo ez'abakirimaanyi. Mukama, tusaba abakulembeze b'ensi ezo bawe mwoyo alumirirwa abantu aba bulijjo be bakulembera, kubanga empologoma ebbiri bwe zirwanira obusubi bwe bubonaabona. Mukama, ababonaabona abo be bantu ba bulijjo, omwana wo be yayiwa omusaayi gwe okubeerako. Tusaba abakulembeze abo bawe mwoyo alumirirwa abantu abo. Tusabira na bonna ababonaabona mu ngeri ezitali zimu, naddala eggwanga lyaffe lino Uganda. Abantu bangi bali mu masaŋŋanzira, baagobwa ku mataka we babeera, tebamanyi gye balaga.
Mukama tusaba olumirirwe abantu abo basobole okufuna we badda. Tukikusaba ayi Mukama. Abaddiridde mu kukkiriza Mukama abawe News Uganda tusegajire wano Kigungu Entebbe Amansi ne Mapeera abaleeta eddiini ya Katolika we batuukira leero okubajjukira emyaka 10 mwana Ekitambiro kya Mmisa. Wano Kigungu kuna n'ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Nyanja na Lubaale Lake Victoria Kigungu Entebbe. Tuli wano mu kitambiro kya Mmisa. Abantu bo tube okujjukira gy'oli n'omutima gwaffe gwonna. Ffe ababatize nga tutambulira wamu. Ate mpozi kuliko n'abayizi ab'amasomero bajja kututuukako eyo. Abali okumpi tujja kussa ku bokisi ezituli mu maaso. Bwe tunaba tumaliriza ebirabo tusaba abalina ebirabo ebya parishes eby'enjawulo aga wano. Ate buli parish ebyenjawulo. Ate nekuddako Pala parish, nekuddako Kisubi parish, nekuddako Reza parish. Kampala Dr kutegeka olunaku luno okujjukira abajjajjaffe mukira z'abajulizi Uganda. Abali ku birabo eby'enjawulo mweteeketeeke era tulindiridde okulaba abatukulembeddemu bannaffe aba Buyege parish nga musimbudde
ne tuddirirwa bannaffe abampala parish, ate namba 3 bannaffe abakisubi parish, namba 4 Lweza parish, namba 5 Kabula Muliro parish, namba 6 Ntebe Bakatukyaza. Ate nga tusabangiza wamu n'engalo awamu n'ennyimba nga tukulembera bannaffe abakwaya omugaati ebbeeyi. Tukubire Omukama engalo batwebaza olw'ekirabo eky'emyaka 45 egya bajjajjaffe Amansi ne Mapeera, era nga twebaza olw'abajulizi baffe aba Uganda abawezezza emyaka 6 nga balangiddwa mu lubu lw'abeesiimi.